Leero wano mu kkooti enkulu e Kampala ffe abannambi ku nsonga y'omusango ogw'ebyokulonda bwe twaleeta wano mu kkooti tumaze okuwumbawumba ensonga zaffe mu maaso g'omulamuzi ne tumwoleka obunywevu bw'obujulizi bwe tumuleetedde nga tuwulira omusango guno ne tumwoleka amateeka ge tulowooza nti tegaagobererwa mu kulonda kw'e Kawempe ne tumwoleka ensonga nnyingi zonna ze twemulugunyaako n'ensonga kwe twesigama okugamba nti akalulu k'e Kawempe keetaaga kusazibwamu. Omulamuzi tumubuulidde mu kuwumbawumba kuno nti obujulizi bwe twamuwa osaaka amateeka agalina okugobererwa mu kulonda toyinza kulemwa kusazaamu kalulu k'e Kawempe. Ekimu ku bye tumwolese nti abantu be tutamanyi balonda batya bangi nnyo basinga obululu obwali wakati wa Nambi ne Nalukoola. Ate nga bw'obeera oyagala okumanya oba akalulu kalina okusazibwamu otunula ku nnamba y'abantu abataamanyiwa balonda batya n'ogigeraageranya ne maagini wakati wa Nambi ne Nalukoola. Omulamuzi tumwolese nti abantu be tutamanyi balonda batya ennamba yaabwe kumpi ekubisaamu maagini emirundi ebiri. Ekitegeeza nti ebyava mu kalulu k'e Kawempe byakubuusabuusa olw'ensonga nti situmanyi abantu abo singa baategeerekeka balonda batya resulti ey'enkomeredde yalibadde etya. Buli omulamuzi bwe tumwoleka nti awo waliwo okubuusabuusa aba asigazza ekyokukola kimu kyokka kusazaamu kalulu. Tumubuulidde nti abantu abo 1,664 toyina bw'obagamba nti bo kati obasudde ettayo bye bajja okulonda byabwewussa obululu bwabwe tebulimu makulu. Lw'oyogera ekyo obanga agamba nti bo si bannakawempe era bye balonda tebigasa. Omulamuzi tumubuulidde tetasobola kikola era nitumwoleka emisango enkumuliitu ejja kkooti ejulirwamu bwekupo ne kkooti ensukkulumu ng'egamba nti nga zigamba emisango egyo nga gigamba nti buli lw'olengera ng'abantu abataategeerekeka balonda batya basinga maagini obungi maagini wakati wawangudde nazzeeko oteekwa buteekwa kusazaamu kalulu abantu baddeyo balonde buli omu ategeerekeke alonze atya. Okuwumbawumba ensonga ey'okuli gye tumwolese gy'emisango entoko Nalukoola ne ba campaign agent be gye baakola mu kulonda. Tumaze ebbanga nga tugibabuulira emisango egyo. Ekikulu kye twolese omulamuzi olwaleero nti abantu b'ekibiina kya National Unity Platform abakulembeze baakyo kubira ddala ku Secretary General Rubongoya ne bakansala ba Nuupu mu community eyo mu bifo eby'enjawulo emisango gino baagikola ku lwa Nalukoola. Egimu yagyekolera ng'omuntu gamba ng'okukuba akalulu ku lunaku lw'okulonda, egimu gyakolebwa abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Ate nga ye mwennyini yajja n'agamba kkooti kino kye kibiina ekyamusponsoringa okujja mu kalulu era abajulizi be yaleeta omuli Secretary General ne booleka bulungi nti mu kampeyini ye baalimu ne ku lunaku olw'okulonda baalimu. So nno ffe nga tugamba omulamuzi tewaba mu kubeeramu okwo balina ebitaagenda bulungi bye baakola. Nalukoola abivunaanyizibwako kubanga ekibiina kye nga wakkiriza kyekyamuleeta tasobola kukkirizaako birungi byokka bye kyakola mu kampeyini ne ku lunaku lw'okulonda ate ebibi bye kyakola n'abyesammula. Tugambye omulamuzi nti avunaanyizibwa bujjuvu ku bintu byonna abakulembeze ba National Unity Platform bye baakola mu kalulu k'e Kawempe. Ne tumusaba n'olwekyo nga tukubira nti obujulizi bwe tumuwadde bumala, amateeka ge tumuwadde gamala, aleme kulonzalonza wabula okusazaamu akalulu k'e Kawempe North
Nalukoola ajjibwe mu paalamenti, kooti eragire akalulu kaddibwemu, olwo nno buli muntu alonde era ategeerekeke nga bwe yalonda n'akalulu ke kakole amakulu nga bwe kalina okukola ku nteeka. Kanso waliwo oyogedde n'ogamba nti akakiiko ky'okulonda okusuubira ku masaala gatwala kalina obuvunaanyizibwa okulaba nti senga waliwo chaos ne rates zemwogeddeko kandiyongezaayo okulonda olunaku olulala kitubuulireko. Kakati bwe batunyonyola omulamuzi tumbuulidde nti akakiiko k'ebyokulonda kalina ebitaagenda bulungi nga kko akakiiko k'ebyokulonda. Ne tumbuulira nti etteeka lyawa akakiiko k'ekulonda ebbeetu okutereeza ebintu ebyo. Gamba singa kategeera nti polling stations 14 okubala obululu kugaanye, etteeka lyali likawa ebbeetu okugamba nti obululu obwo bunaaba lwenkeera, kubanga etteeka liwa akakiiko k'ebyokulonda ebbeetu eryo. Singa kagamba nti bannange obululu buno bwonoonese era akakiiko k'ebyokulonda kalina ebbeetu okuzzaamu abalonzi mu polling stations ezo 14 olunaku oluddako muzokke 14 ne balonda, olwo buli omu n'ategeerekeka alonza atya. Etteeka liwa akakiiko k'ebyokulonda ennaku 48 okulangirira omuwanguzi okuva ku kulonda yokutandise. Simanyi kyali kibapapya kulangirira Nalukoola ku ssaawa ez'omutumbi 6 nga bategedde tuwaliwo ebifo 14 ebirina abalonzi 1,700 kumpi obululu Nalukoola bwe yafuna ebitakomyewo. Etteeka libawa ebbeetu okuddamu okulonda enkeera ne batakikola. Baalinga abeekobanye ne Nalukoola okumala gamuyisa mu kamooli bamulangirire matumbi budde, n'etteeka newankubadde nga lyali bawa ebbeetu okugumiikirizaako enkya abantu baddemu okulonda. Essaawa 48 zaali zikyaliko, situmanyi lwaki tebaakikola. Naye omulamuzi tumubuulidde nti okulemererwa okukola ekyo etteeka lyekyali kibawa okukola kwali kumenya tteeka, era olw'ensonga eyo abantu abo tebaakomyawo byava mu kulonda, ate nga kyekimu ku bye tuyimiriddeko okulaba nga omulamuzi tumukonvinsinga oba tumukakasa abeere nga atazaamu akalulu ke kawemezi. Talk about the bribery and obstruction of election official.